Omwana w'embuga bino abyogedde wabadde akyazizza maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda bw'abadde azze omuyozaayoza okutuuka ku bukulu obwa bbanka ya Cairo International Bank mu Uganda. Ababiri bano boogedde ku nsonga nnyingi ddala mubadde okulaba butya banka eno bw'eyinza okuyamba abantu okulwanyisa obwavu, okusingira ddala mu nsisi y'ebyalo, ko n'okugitwala mu masomero n'ebintu ebirala. Omulangira Kakungulu yalondebwa olukiiko olufuzi olwa banka eno nga February 1 okukulira banka eno okusobola okugiyisa mu biseera ebizibu. Omulangira Kakungulu ayokedde eddimu eddene ddala ery'okuddaabulula ekifaananyi kya banka eno okugijja mu nnyanga mwebadde ekwamidde oluvannyuma lw'okugoba abaali bagiddukanya olw'emivuyo gy'akasiimo k'abakozi. Obuyugumo bwonna obwaliwo baasobola okuyimirira nayo ne batadduka. Kati ku musingi ogwo kwe tugenda okuzimbira nga tulaba nti byonna ebikolebwa byerufu ate biri mu mateeka. Banka zonna mu ggwanga zirina ebizibu bye bimu okuli okunaabuka kw'ensimbi z'eggwanga n'ebirala bingi. This is a time of a lot of electioneering. Inflation has gone up. The interest rates are also at their peak. Naturally, this will translate into a high default rate of the customers. Agattako nti banka zonna zirina okumanya okutetenkanya engeri gye bagabamu ensimbi mu bantu okuwola ko n'okutunuulira okusoomoozebwa kw'ebyenfuna okuliwo ensangi zino. That's one challenge we have to look at consciously. How do we balance between extending credit to our customers vis-a-vis the economic situation, and where is the trade-off? Agamba nti Cairo International Bank yeetegese okukola ekyo kyonna ekisoboka okumalawo ebizibu bye bayiseemu ebbanga eriyise. Wano era waagatiddeko nti banka eno ey'okuyambako abalimi okwewola ensimbi okusobola okukulaakulanya emirimu gyabwe. Uganda bwe kati bwe kali nti byonna ebikolebwa ebirimirwa mu Uganda byonna babitunda mu Kampala. Bw'otunuulira ente, amata agava Enkole, amatooke agava e Masaka ne Bugerere byonna babitunda Kampala. Bw'otunuulira sigala gwe balima e Bunyoro n'Arua babitunda Kampala. Kumpi buli kimu. Kati bw'oba onoosobola okuzimba amaanyi nakusooka kukwata wali katale. Ekyo kikuwa amaanyi ate okutandula ebigere ogende biri ebintu gye biva. Ekyo kyo weekiri era kye tujja kukola. Omulangira aludde mu nsiike ya banka okuviira ddala mu banka enkulu gye yatandikira n'oluvannyuma n'agenda mu Tropical Bank nga yagikulira. Yali annyusa emirimu gya banka okutuuka olwaleero lwe yasabiddwa okuyambako banka eno. Cairo International Bank yatandika mu mwaka gwa 1995 n'amatabi amakulu ng'ettabi lyayo ekkulu lisangibwa Kampala Road. Amatabi amalala mulimu erya Kikuubo, Kansanga, Bugoloobi, Koite Hill ko n'erya Kapeeka. Ndi Ajinus Ntale ku WBS TV.